Nkwaniriza nate gwe mukwano gwaffe atugoberera era nga nkujjukiza nti subscribe. Olunaku olwaleero abasirikale ba poliisi 41 nga mulimu ne abasirikale aba prisons olunaku olwaleero bagraduatinze era nga bano babadde bamaze omwaka mulamba nga bali mu kusoma ku college Bwebajja. Kakati omukolo guno kubaddeko abakulu mu poliisi ab'enjawulo, kubaddeko IGP Abbas Byakagaba, kubaddeko abakulu abalala ab'enjawulo olunaku olwaleero nga bali mu kugenda maaso n'okubanga ate bajaguza olunaku olwaleero nga poliisi bano nga bagraduatinga. Kubaddeko State Minister General David Muhoozi naye yabaddeko ku mukolo guno era kwabaddeko ne Commissioner General wa Uganda Police Prisons. Abasirikale bano babadde nga beetaba mu kusoma era nga bano bamaze omwaka mulambirira nga bagenda maaso n'okuba nga basoma batendekebwa mu bintu eby'enjawulo. Era olunaku olwaleero lubadde lunaku lwa njawulo ku basirikale bano abapoliisi ng'era babadde nga batendekebwa era ng'olunaku olwaleero bamaliriza emisomo gyabwe ne bagenda maaso n'okuba nga ate bagraduatinga. Mu mawulire amalala ge tulina olunaku olwaleero omusajja eyeefaananyiriza okuba ng'afaananamu General Muhoozi Kainerugaba era nga omusajja ono abadde yeeyita omujaasi wa UPDF. Kigambibwa nti yakwatiddwa era nga omukulu ono ajja kuba nga essaawa yonna atwalibwa mu kkooti okuba nga avunaanibwa emisango egy'obufere. Omusajja ono kigambibwa nti abadde nga ajja ssente ku basajja abazungu aba-investor nga bano bazze babeera ne ssente nga bajja okuba nga bainvestinga mu Uganda. Wabula omusajja ono amanyikiddwa nga General Issa abadde abajjako ssente nga abalimba nti alina connection mu State House, alina connection mu magye aga UPDF era omukulu ono abadde yeebuzaabuza ng'alimba mbu ono y'omu ku ba generals abali mu magye aga UPDF. Wabula omukulu Chris Magezi yavuddeyo n'akakasa n'agamba nti omusajja ono baamukutte era nga omusajja ono waakubitebya waakunnyonnyola era omusajja ono kigambibwa nti azaalimba abantu bangi naddala abo abalina ssente abaagala okuba nga beenyigira mu bizinesi ya gold mu ggwanga lino erya Uganda. Akati omusajja ono kigambibwa nti yakwatiddwa era omusajja ono abadde nga yaakabba biliyons ne biliyons z'essente era omusajja ono kigambibwa nti eyamwalula esiridde. Omusajja ono ajja kuba nga abitebya mu kkooti era nga kyakakasiddwa nti abadde nga ezo ssente azirisiivinga aziteeka mu nsawo ye era nga kigambibwa nti omusajja ono oluvannyuma lw'okuba nga abakulu bano baakola okunoonyereza okumala yakwatiddwa era ali mu mikono gya poliisi. Pulezidenti Museveni yavaayo emyezi egiyise emabega katono n'ateekawo akakiiko akakwata abo ababbi abayinyigira mu kuba nga babba ssente eza bainvestor abajja okuba nga bateeka ssente mu ggwanga lino erya Uganda. Era tuzze tulaba Kano Edith Nakalema ng'akola omulimu gwe okulaba nga akuuma foreign investors awamu n'okuba nga bakwata abo abeenyigira mu bubbi okubba ssente z'aba-investors. Kakati omusajja ono abadde amanyikiddwa nga General Issa we twogerera ye ali mu mikono gya poliisi era waakubitebya engeri gy'agenda maaso n'okuba nga abba mu ssente z'abantu. Stay tuned.